Enkoven zigana nezinsiwa nunga ziringa empendule kubanga amasasi we gayita bagana okutungawo bakuutanga bukuusinga abakuuta baki ebituli bingi nnyo mu mubiri gwange era essaawa yonna muyinza okuwulira nga bababikidde ebigambo bya Pastor Bugingo bikaabya ennaku wenjo kusabira kabiri kano kampere ka live ate mpane ndooza ku biwundu bya Pastor Bugingo kubanga abasinga wali ku TikTok ate ne ku social media endala bagamba nti ono alimba mufere ajjudde emiringolooza ki ambuulira amu awansi kati nkuletedde ne Pastor Bugembe ono yasimatuka okufa era nga naye alunyumyanga lutabaalo kati nno tebamukuba masasi wabula bamusonga mu mmundu era abamu ku bo bwe baamanya ne bagamba bannaayo n'omusumba Bugembe tumuleka agende talina buzibu kati ebyo nabyo ogenda kubanga obiraba mweno video y'olunaku olwaleero kati ate nja kusembyayo King Saha ekimuguddeko osaana okyerabiddeko ate awo wennyini bajjemu obutwa n'ebiringa ebyo kati oluvannyuma ne watandika okubanga bakulukuta bukulukusi musaayi omusawo n'asanyuka n'agamba nti watandise okuvaayo omusaayi then kitegeeza kati obutwa bwandibanga buweddeko kati ennyama egenda kutandika okwambuka ennyama neeyambuka yokka wali ku mukutu gwa TikTok abaana bagamba nti Bugingo alimba ebyaddala Bugingo alimba oba talimba kati nno awo njo kuleetera Pastor Bugembe ono yasematuka okufa Bugingo ngenda mukongera mu maaso alina kayogedde akakulu nga kakaabya amaziga Bugingo ababbi bansalako mbanzijayo bwenti mmotoka bwenti abo baffe mu kikko nvuga bwenti abayayi ne bansongamu emmundu neŋŋamba kati awo nno kaweddemu bw'atyo omusumba Bugembe alunyumyanga lutabaalo akoolo mukama yazza bibi kati ngenda mukuwa mu maaso awo nina ne lumbuye ng'ayogera ku Mansour Semanda King Saha engeri gyakwasaganyizaamu embeera ya struggle naye maaso eyo gyali ate kitegeeza tukwadde variety olunaku olwaleero mpe ndowoozayo ate lwaki omuntu aba asalawo Pastor Bugingo era Pastor Bugembe ono agamba nti we yavaawo yatuukira muterevu mu kanisa nasooka okwebaza Katonda kubanga yayita ku mukugwantana kati kasonga kwe Pastor Bugembe kankwe Bugingo owulire ebyamasasi bye then nkwe Bugembe nsembyayo omukulu ayitibwa lumbuye ku King Saha awataatungibwa ne wabeerawo ennyama eyambusi enkovu erimu ekintu ekinini amasasi we gayita agankwatako okusinziira ku bye twalaba gaali asatu gonna nga gayita mu kkubo lyerimu naye kati kubanga tebaatunga juzi nabuuza dokita ne mugamba naye nga ndi bubi kubanga waliwo eddakiika ezituuka nga ninga gubasalaasala n'obugirita naŋŋamba nti waliwo obusuwa obubeera mu mubiri gwaffe obumu nga buli waggulu obulala nga buli mmanga kati bw'oba osazeemu bw'oti ng'amasasi bwe gaayuzaawo ate ne baba nga tibaatunga kugattawo bunoonya bunne waabwo kati mu kunoonya bunne waabwo bwe bulumi obwo bwe mba mpulira waggulu wagala okugatta ne wansi ne wansi wagala okugatta ne waggulu wakati waliwo ennyama eyamerawo yali teteekwa kubaawo eyajja neeyambuka bwambusi kati awo ne kubanga okuwona eyo gye bayita enkovu naŋŋamba ekintu ekyo kijja kubeerawo obulamu bwange bwonna ne nebaza Katonda neŋŋamba nti at least nga mukama wange Yesu bwe yalaga Tomasi nti enkovu ziizino z'oyagala okulaba nange enkovu nzirina ate naawe oyina enkovu anyina ebya firimu kyola neetulokoke kubanga oba olowooza bwe ndifuna akabi nga ngenda kufa nga nsaba ebyo biseera saasaba nawunga mukitegeera bannange ate ngenda obbalaba nga tebaliiko abo baana abasinga ababbi baba tebaliiko bannange ngenda obbatunuulira nga buli omu taliiko naye mukama nanyamba omukubbo kanyama bw'ati naddako katini Katonda benjogera ab'okubbalamu abantegeera omwana baddako nagasokuleke ono si pasita bannange omuyayi nantegeera akati babbi banne ne bamusalakaawo gwe buli mwe batujeeyo batufukamizzaawo saala kujubisa ne batu enewe tebyasijjukira bulungi baba
Omanyi n'enjiri gye nkolako bagiyita be truthful. Okitegedde? Bwe tuba twakalokoka amazima gabaki mangi obudde buyita bakubuuza otuuse nti ntuuse naye nga tunava waka. Kati bw'ofiira awo Mukama akubuuza walimbye tewalimbye. Kaakati bafukamiza abantu bakambwe nnyo. Naye omuyayi omunanda bananga ono si pasita waffe. Kati bwandaba n'agamba munne buli omu aveeyo saagala n'amugamba ono tojja mukwatako wama mwana pasita nange nsabirawo ku wash pause omubbi. Ate abalowooza nti tugenda kwogera ebigambo bingi tunaatera omumaliriza bw'ova wano ekyakwata ebigere kibitte. Eriyo bakomrade abamu abakomplaininga ku muganda ffe Mansour. Ngenda bagamba ekigambo kimu mumpulirize bulungi nnyo. Muganda ffe Mansour gomuyita King Saha yali mu project gye bayita tubonga naawe, which is not a crime. Project eyo bagireeterako ne president naye ayimbe mutubonga naawe nga tannayingira byabufuzi n'agaana nga ye mu mutima alina calling nti Katonda alina wamutwala okukola ki okubeera okulembera abantu ali okumpi ne president era nakyo yakyogera agamba nti video gyeziringa abagamba nti project yasooka wange baŋŋamba ne ŋŋaana kubanga yalina calling ye musiko genda wala. Abantu bangi bali mu project eyo naye nga baakyuka oluvannyuma. Muganda ffe Mansour ali naffe gowe ne yemulugunya oba akuba emimiro kuba nti Mansour wamulyako mutubonga naawe ekyo kyayita kyakoma. Ffenna abali mu national platform ne people power twava mu bibiina byanjawulo tusalawo tudde mu people power ne nuupu tutambuze ekintu kino. Mansour King Saha wankyukakyuka ayagala enkyukakyuka era naye mu mwesonyiwe okujjako ng'akyusiza olulimi kyesisuubira kubanga mukoowu naye anyigirizibwa ng'omuntu omulala ate abantu beenenya teri atenenya ng'akoze ensobi. Bw'aba yayimba mutobanga naawe yayimba kubanga yategeera era ndoza mulani ne Big Eye naye yakyuka taliddamu yakimanya. Kati njala basaba comrade tuconcentratinge ku kujjako Museveni. Omuntu yenna ng'agamba nti Museveni aveeko tugenda naye okujjako ng'ebikolwa ebikyuse bibantu babiri benjagadde okukolako clarification lwaleero. Mina shaitani rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya nengasula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne muwandiika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 87 15 15.